Inze natandika okwetunda nga ndi wa myaka 15 sevuma kwetunda abasajja bonna baali baagala nze kubanga nalinyirira nga ndabika bulungi ate nga ndi mwana mutonze mbazaamu supu mwe abali eyo abanjogerera nti ndi malaaya byenfunye mu bwamalaaya mu by'okutunda ebitundu by'ekyama igwe atagukola guno omulimu tobiina temuddamu kunvuma nze guno omulimu gwentegeera sitegeera mulimu gwakoza bintu mu nyumba ya Mwarabu sitegeera mulimu gwakukuuta toyi ebyo nno bigambo bya muganda waffe Brenda Mouse mwana muwala ono ansanyusaako kimu self confidence mwana muwala ono ansanyusaako kimu kwogera mazima tatya kwogera kintu kyakola however nga omulimu gwakola sigusupportinga ngaza omwana omuwala nga omukyala kubanga guli very risky naye mulimu ne baganda baffe abati okugamba abantu nti boba house manager je bali baganda baffe naye omwana omutono nayimirira nagamba abantu nze ndi malaaya nga ataddeyo face ye ensi yonna emulaba bu video butambula gwalyeyo gwe ebigambo byonna omwana muwala obirowoozaako ki katumanye kyolowooza mu comment section wabula gwe wena atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange just know omisinga ebintu bingi nnyo subscribe okwate ku kade ko bajja kuba kwa message bwe tuteekayo video empya gujja okubanga osooka okukola ki okufuna video eno kyoyina okukola subscribe ekigambo wekiri notification weeryawo akade kakone mu bukonyi ogenda kubanga weeyunze okuba omu kuba YouTube family ogenda kubanga ofuna buli kye tuteekayo ku YouTube channel yaffe nange mwana muwala Shila Adita obutambi bwengenda okubalaga bwa muganda waffe Brenda Mouse mwana muwala ono ng'agezaako okukakasa ensi nti nze omulimu gwenkola mpooma buwoomi nina kuwooma ebirungo mbyongerayo wali wansi abasajja gye bakoma okujja gye nkoma okugaggawala okuzimba amayumba okukola amabizinesi nze ndi business woman mu bitundu by'ekyama kamba twaleko obumu ku butambi bwa Brenda Mouse then tumale tukomewo tubuweeko endowooza beerako. I had to repost it. Kako eyangambye Brenda guno omwaka nga tokyatulaga sente mukwano guno omwaka sikyayagala abalaga sente abalogo ba TikTok bangi just njagala tutegeeza sente mbeera nazo lwakuba guno omwaka saagala kuddamu kubalaga sente zange muloga abaana ba TikTok muloga kondomu kyannumye nnyo nze nga chairperson ani gwe baakugize oyo buno obugundi buno bwana obuto obusuuku obwo bw'omu Kampala muzinye nga tewaliko nnomu kyannumye abaana bajja kulwala ebirwadde nga tebeetegese nze nga saagira mukwano zino omukazi ng'oyambadde kondomu azawayiza ogenda kulwala mujakanya oli yagamba omukazi yangamba oba akuba amazzi mbu n'alwala sirimu temwagala akavidiyo k'omuzi oyo yes mbu weyakoma okukuba amazzi weyakoma kulwala sirimu nze abakazi ngenda bagamba ayagala Brenda ajje mubuulirire kati olwo gwagambye gwewalayo bamuyitaani oyo nakankankanka mukyala Dr. Sefu ye muddugavu ye banange n'abakazi tumanyi emibiri gyaffe gye tugiteeka enewe by'omukisenge bya mukisenge teyakisuubidde mbu bagenda akapostinga naye nze ng'onkombesa embolo oba ompadde sente mekenzo omwana ne bamukombesa ekibolo ekinene for free singa ziba sente nseba ngukomba nga kuliko sente nga miliyoni ziizo ngukomba no posting I don't care naye ne bakupostinga for nothing okuba naye bamu mukwano ate Lwasa ye yakoze bubi oyo Lwasa yebambi amanyi okukweba kule sina kyemwogerako yakikoledde bulungi yakikubye lwakuba mama n'akatabali sebo oyo mwana mukiga amanyi okuba akatabali Lwasa mukiga muganda amanyi okuba akatabali akakubye bulungi ebyendaba ku social media yesawa nja kubyerabirako live anti nazze ogenda munoonya Lwasa tate nga amwagazaaki mukwano nze ndi retired ndeka sikyali kuleza zijja kwetegera Kampala mwe yakakubye bulungi alayika mukiga nakankankanka abaana balina amanyi kacyawo kokutte bruskes y'omusama bruskes sikesi zino eza bulijjo neya bruskes y'abasama by the way omusama wuno yatuseera akutte bruskes leero nawe nasuleka yayiga Kampala wagate gante kudde
Jakuba City Brenda. Omusama akutte blue skate. Tugende. Era n'omuntu n'akubba ne waba kansitulako kana kasawo mukoli mirafiirewo. Sente lwaki? Gwe sente yakazolo tokimanyi. Emenya. Sometimes owomerwa, sometimes okayugwa. Naddala ng'osanze omu Nigeria ekaawa. Kyobala sente y'emmano ino ogiwa ekitiibwa. Sente y'emmano mugiwa ekitiibwa. Banange ngisinga kilabu. SB family datuguse ensonga mbadde mwebuuza Brenda Miles yabulirawa wuno musanze anyirira okufa obufi engatto kyekyo tuva munnaku tukyaye munnaku nkulu Brenda yamalayo oli otya Ndikiriyo gambo otya guys munfollowing ku Instagram Brenda Miles 2020 ku TikTok sikyaliko naye waliwo account gye naguddeko tekamu always be the 16 ogenda kundaba Atadde linnya lyange kozi bagitwala sawa yonna. Okay tukwetedde emboozi ya Brenda olunaku lwaleero. Brenda tulindirira mbaga ye yafunye omusajja mu butongole yavudde emirimu gye mubadde mumanyi obulungi. Tugenda kukyala mu mwezi ng'ogwokusatu awo tukole okwanjula tukole embaga. Brenda mukyala kati mufumbo mwebale kusaba SB family yatuguse ensonga lindi ira mwasamanga wetunyumirwa baby angulide ebyokunywa kati mudye eyo mugende mwekube engalo mulinga n'amattako tugenda kwezi na tubazinire ne mukamwa tubazinire ne mu maaso video muzirinde bibaluma gwali eyo obutambi buneeno amusoro gwali eyo obutambi buneeno bwenkuteereddeyo gwe obufudamu kyakuyiga ki yes nkimanya bambage nagamba nedda yeeragira yeewaanira otyo mu bintu by'okwetunda okwetunda si mulimu lwaki yeetunda lwaki bino naye njagala okutegeeza muganda wange teri muntu asinga ssente nga bamalaaya tewali muntu ayina ssente nga muntu yeeryamu ssente muntu yeetunda nze nina abakyala bemmanyi abakulu bali eyo kibuli abakyala abakulu nga bayina n'abaana naye nga bayina apartments ze bazimbye ez'ebbeeyi mu bintu by'okwetunda okwetunda kunene okuli mu class weetundiddewa baani abakugula oli wa ssente mmeka mulimu $3,400 omwana agenda kujja yeetunde ku musajja ng'ayagala omutwalo gumu ogwa $1 omwana agenda yeetunde ku musajja nga omusajja asookako okumwebakako atandikira mu $2,000,000 omusajja owalayise ennyonga wa $5,000 abaana banene abeeryamu ssente beekolako babeera banyirira basula mu bifo birungi balabika bulungi bayina omubiri ogunyirira akola buli kimu okulaba nti nno abeera ku mutindo akola buli kimu okulaba nti nanyirira genda ku Speak Resort hotel agenda kulaba abakyala abava mamotoka gaabwe zi Range Rover ezirabika obulungi ng'ajjamu engoye n'asigala nga bwe yazaalibwa asikiriza ba customers abaana balinnya ennyonyi ne bava e Uganda nga bagenze Malaysia kwetunda bagenze Philippines kwetunda bagenze China kwetunda bagenze mu nsi ez'enjawulo mu Singapore ng'ekimututte kwetunda kweryamu ssente omwana waakera ku makya n'avayo n'abalaga ekizimbe ekinene n'abagamba this is my home, this is my house, this is my business, this is my car. Towakana abaana bakuba ssente naddala mu bana abasajja abazungu abaana bakuba ssente however nze nga Sheila Adita nze ogwo mulimu sigu supportinga kubanga olaba it's a very very risky business, it's a very risky job osobola okufiirwa obulamu abaana bagenda Russia ne beetunda oyinza okwetunda ku musajja bad luck musajja n'akutuga oyinza okwetunda ku musajja n'akumala okulya ate ne ssente n'atakuwa oyinza okufuna ebizibu bingi tebaggwa makomera tebaggwa kubakolako bikolobero ebyenjawulo so minga nze Sheila Adita endaba nga tekisaana naye wekibanga kyekimuwa emirembe nga ye kyasobola era I will still support her as a woman kubanga tuliwo kusupportigana we support each other kubanga omu abeera obulungi n'omulala asobola okubeera obulungi video eno bw'oba ogisanze ngerimu amakulu nkusaba giwe like o commenting ate ate weerabira ku subscribinga na kukwata ku kadde tubeerayo nnyo okubaweereza embaagala nnyo